enkola eyo yonna twagala okuwagira kaweefube yenna alwanyisa ebikolwa ebyo ebibi ate n'okukubira gavumenti omulanga ne paalamenti nti yanguwa okuyisa etteeka lino erikomyewo mu paalamenti baliyise okulwanyisa ebikolwa bino ebirabika nti nno bizze n'amaanyi nnyo ate nga biyitira mu bagagga ne bikosa abaavu ne bikosa abantu bonna ne ba celebrity ne ba star. Ssentebe otuukidde olwaliro disitulikiti ekyalina ensonga ya district service commission. Yes. Naye tekirabiseeko leero bibadde bisuubira okwogerwako mu kanso nga gavumenti yo ofiisi yatuusewo ku nsonga eyo. Ensonga twagimala dda twayisa amannya 5 ageetaagibwa mu district service commission. Service commission yaffe esobole okutandika okutambula era ku mannya aga 5 olwedda amannya 4 baamala twaga appointinga nga district council ne bagaprovinga nga service commission ey'e Kampala ne bajja n'okujja ne babayindakitinga. Kitegeeza nti olwedde baamala okubatongoza ku mirimu balina n'okwa earning allowance. Kyetusaba kyokka kakati mwabo abana twaweerezaayo erinnya ate batongoze omu ku bo afuuke chairperson w'akakiiko. Ate era ne tuyisa n'erinnya eddala nga tugoberera etteeka erya 54(2) erya local government